Oluvannyuma lwa Faridah Nakazibwe okujjayo omwana we ow'obulenzi mu Gallery, mwana wattu n'omukulu Eddie Kenzo asazeewo ajjeyo omusika we mu Gallery. Tukimanyi bulungi nnyo nti ne Eddie Kenzo yasooka kubeera nga anawunsinga nti alinayo omwana ow'obulenzi. Butalina bali abawala bokka be tumanyi okuli Maya, okuli Amaalo, Maya, Amaalo kati n'ono omulala. So Eddie Kenzo asazeewo olunaku olwaleero okubeera nga n'omwana we ow'obulenzi amujjayo mu Gallery. Faridah Nakazibwe yasoose bukyanga Faridah Nakazibwe azaala abadde ng'omwana we tamulagangako feesi nga bulijjo omulaba ebifaananyi nti akutte omwana n'ebisigadde naye nga feesi y'omwana we tagiraga mu bantu. Okutuusa na kati mwana wattu njagala okutegeeza nti omwana wa Juliana Kanyoomoozi teri yamanyi feesi ye nga bwefaanana paka kati olw'ensonga ye yagaana omwana we okubeera nga amuteeka mu public eye oba okumuteeka ku social media okumutimbatimba buli wamu. Naye wa Eddie Kenzo twali tetumumanyi, twasooka wulira nti balina omwana nani ne Honorable Fiona Nyamutooro nga Honorable Fiona Nyamutooro tetunabeera nga tubikakasa bulungi nnyo. Saawa zino twabikakasa yagenda n'okukyala n'akyala kati bulijjo omwana yakyaluddeyo mu Gallery kubanga Honorable Fiona Nyamutooro ekifo kye bamuwa ekyabwa Prime Minister kye kyamuleetera okubeera ng'avaayo. Hulira ngamba ekya Prime Minister SMX obadde otya ekifo ekyokubeera Minister wa Minerals kye kyamuleetera okubeera ng'avaayo mu Gallery. Awo ne tutandika okubeera nga tumulaba ne Eddie Kenzo kati n'omwana waabwe omusika naye avuddeyo. However much nti abantu bakuliriza kya busika naye mukijjukire nti ennaku zino n'abaana ab'obuwala basika. Yes, hulira seogera ebintu SMX tereera SMX weewuzi mondeke gwatanaba kubeera ng'osubscribinga ebisigadde binde. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.